Mugetufuna ye mama wa Wizzo azirise oluvannyuma lw'okufuna amawulire amakambwe ku mutabani we Wizzo Manizo. Kankuzanyire katambi naye nga nkusaba subscribinga nawe atanaba kulekinga video gena maaso bwoti oberenga ate ogirayikinga. Tuzuukukidde mu mawulire ga nnaku omuyimbi Wizzo Manizo atomeddwa mmotoka n'akutuka okugulu. W'olabira bino nga Wizzo Manizo ali mu ddwaliro ensambya Apoocha. Kigambibwa nti Wizzo Manizo yatomeddwa mukyala we Sandra Teta oluvannyuma lwa Wizzo okubaako wamusanga we yabadde tamusuubira. Sandra Teta mu kwagala okudduka okwetaasa bw'atyo n'alinnya bba Wizzo Manizo okugulu n'akumenya. Baana mmwe mukimanyi nti Uncle Wizzo ali mu ddwaliro ssaawa za kaakati. Bamutomedde ne bamumenya amagulu. Omukazi. Bannange mwagala kutunoonyaako ki mazima ddala gennyini. Bamumenye amagulu. Tetubamanyi oba gakoseddwa nnyo naye bamusitudde busituzi okumutwala mu ddwaliro. Bibadde awo ku Shands Bay Munyonyo. Obuzibu bwa gundi eyo tebakkiriza kamera. Eyo gundi club eyo tebakkiriza kamera naye awo Shands Bay Munyonyo we babadde. Uncle Wizzo yagenze oba kunywamu oba kwesanyusa na mikwano gye. Mbu omukazi gy'avudde eno n'abaana n'abamukubaawo. Kati yeetoloddemu katono awo ate n'akomawo n'abakwata n'abateeka mu mmotoka. Ono n'ayimuka n'avaayo eno mu mmotoka gy'abadde n'addayo eri okunywa. Omukazi n'akomawo n'amukubaakuba bubi nnyo naye nga tamuddiisa yadde oluyi yadde ekikonde yadde ki naye ng'omukazi akola ki? Akanya kubajjukira ali so stressed. Like he's not okay very well. Olumaze mbu omukazi n'ayingira emmotoka n'amutomera bwe vuvuvu. Mama bamusitudde busituzi okumutwala mu ddwaliro ng'amagulu mmye. Tusabe buli omu walifu kamera musabe buli omu asabe nnyo. We don't lose his legs. That's what tulinde information bwe banaaba bagitowadde naye nga abali kumpi awo kushaniziba bwe baŋŋamba. Buterefu nnyo gwe wenna ampuliriza ekyamazima kyo osaanidde okubeera nga oteeka omuyimbi Wizzo Manizo mu ssaala zo olw'ensonga we bukeeredde go si mawulire malungi nga bw'ova okubeera nga ate obyerabirako. Kigambibwa nti ddala omukulu ono yabadde ku bbaala emunyonyo ne mukyala we nga bwe mumanyi batera okubeera n'ensasaggere ebiseera ebisinga batera okufunamu obutakkaanya era ne ku luno bafunyeemukko obutakkaanya era gye byakomekereza nga balwanyeemukko lwakuba kigambibwa ku luno Wizzo teyakubye mukazi wabula omukazi yakubye Wizzo nga Wizzo atunula butunuzi bw'ati nga tamunyega era nga tamuddiza naye gye byagenze okuggwera ng'omukyala akutte emmotoka n'asimbula Wizzo n'agidda maaso omukyala n'amukuba ebyuma era we twogerera essaawa eno Wizzo Manizo mbwali mu ddwaliro ensambya era kigambibwa amagulu abiri gonna gandibanga we twogerera gamenyese. Ensonga zo bwe zityo bwe ziyimiridde embeera yo si nnungi eri omukulu Wizzo Manizo era nga gwandaba ku ssaawa eno weetaaga n'obeera nga ate omuteeka bulambalamba mu ssaala zo. Ba social media in-laws nga bwe mubamanyi bo abamu bali mu kubeera nga bali mu nnyiike olwakino ekyatuse ku Wizzo ate abalala bo basanyufu ak'ensusu nga bagamba nti ekyamazima mbu Wizzo abadde ayitiriza okkuba omukazi mbw era n'ebyasembayo mwabiraba mawulire nga omukyala wa Wizzo yinayina azimbye face nga kyekimuzimbiza si njuki ze zaamuluma si nnumba ze zaamuluma wabula nga Wizzo Manizo ye yamukubye n'amutuusa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. So nga abamu basanyufu nga bagamba ddala mbu omukyala alabika abadde yeesasuza okusinziira ku Wizzo byazzamuyisaamu byazzenga amujoganga nga kwotadde n'omukubanga mbw abadde yeesasuza embeera yo bw'etyo bw'eri ba social media in-laws bo abamu basanyufu mu ngeri emu oba endala naye bannayuganda mwajjawa emitima egisanyukira mu nnaku z'abannammwe
munno afunye ebizibu wuuyo bagambye amagulu gamenyese ate gwe n'ovaayo n'otandika okuyitira mu comment section ng'ogamba ddala ekyamutuuseko kyabadde kirungi ekyamazima emitima emisaasizi bannayuganda gyabagwamu naye nga gwe wenawena ali eyo apuliriza genda maaso bere ng'ate oteeka omuyimbi Weasel Manizo mu ssaala zo kubanga wetwogerera essaawa eno kigambibwa nti amagulu gombi gandibanga ate mwanattu gamenyese embeera y'obwetyo bweri tukyalimbya Chosen Becky ate neno omukyalo omulala abikoze abakyala mweddeko ennaku zino muyitiridde. Weasel Manizo ali mu ddwaliro ensambya kigatto wange amulese ku imagi ensaawo nga bamaze omumukolako naye okugulu emyezi 6 okugulu kuno kwa right bakutomeredde wano nga mu ntumbwe katakuveeko ate emyaka gyalimu tegiyunga era bakyali mu byakutunuulira singa kyetaagisa okuba nga kuvaako kuyinza ovaako naye ngenda kuwa sitore kire kikesiza olunaku olwaleero awo kushanizibba ngenda kuwa sitore njiina bwe nti abantu ngenda kubanjibwa so don't touch it omukyala yennyini yamutomedde bangambye genfuna mbomukyala yamutomedde era omukyala ali kabalagala ku poliisi yes gega amawulire kati myezi 6 batandika okukutula amagulu ekinaddako mikono ekinaddako mutu so nzija muterevu nnyo oyo nno ye Kasuku kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera ng'ate mwanattu obyewulirirako bino nno tebikyali byambo ye omukulu Weasel Manizo yeetaagira ddala essaala zammwe gwe wenna ali eyo teeka Weasel Manizo mu ssaala kuba okusinziira ku mawulire ge tufuna gugalagirawo nti ddala embeera mwali yandibanga si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu era gye binaggwera yandikomekereza ng'okugulu okufunye obuzibu batemyeko kuteme kubanga essaawa eno amagumba essaawa eno omuntu mukulu gaba tegakyayunga amagumba ge so bwe kinaba nga kyetaagisa okugulu okumukko babeera balina kutemako butemi yo embeera bwetyo bwekyali era okusinziira Kasuku ategeezezza nti omukyala already ye mukwate omukyala wetwogerera essaawa eno ali mabega ga mitayimbwa baba bamuggulako musango gwa attempted murder aba agenda kuwola ennemba n'omusango ogwa attempted murder era musango nagwo gwa naggomola musango gwa naggomola embeera yo bwetyo bwekyali sayidi zeeyo ye omukyala Kasuku ategeezezza nti ali ku poliisi ekabalagala essaawa eno gyakuumibwa naye ng'embeera yo gyatuusizza ku musajja embeera si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu ninga abakyala abali mu kundaba ebintu embeera weetuuka n'etabuka ng'olaba onyigirizibwa mu bufumbo bw'olimu tambula oviire omusajja ogende naye ebyo ebyokwagala omutuusaako obulabe bagenda kusiba obeere mu kkomera nga wejjusa lwaki wakola ekintu ekifaanaganako bwe kityo bagenda kusiba yesu oyinza okikolera mu busungu mbw'obadde okikolera mu busungu naye ebyo amateeka tegabimanyi bagenda kukusiba kati wuuyo omukyala agenda kuwera ennemba n'omusango ogwa attempted murder yakikoledde mu busungu naye agenda tuuka ekiseera ate mwanattu akyejjusse ne ba social media in-laws bavuddeyo ne babeera nga bateeka omukazi ku ntandaalo nga bamugamba wadde biwizo byaffe birina effujjo bakamiliyoni famire eyo tugimanye erina effujjo naye ffe eyo mwe tujyagalira mu ffujjo lyayo wadde balina effujjo wadde bakola emivuyo gyonna gye bakola naye ffe tubaagala so mukazi gwe kye wakoze ogenda kutulaba kimaafiya ba social media in-laws bwe batu bagamba nti wadde kale famire tugimanye erina effujjo niyo twagirekerayo mu ffujjo lyabwe mwe tubaagalira so kati gwe mukazi waawe zoba avuddeyo
n'okwata ku legendary n'omukuba ebyuma n'omumenya amagulu ogenda kutulaba kimafia. Embeera yo bwetyo bwekyali side zeyo naye nga ye Weasel Manizo twongere okubeera nga ate tumuteeka mu ssaala ku mukutu Jika Media. Kubadde nkusaba subscribing atanaba nawe atanalikinga video gena maaso bwotyo bere nga ate ogirayikinga. Itira mu comment section wenna alina endowooza gy'oyagala okubeera nga ompa giyisa obuterevu mu comment section. Nawe alina ky'oyagala okubeera nga otuwa bulamu osobola obeera nga okiyisa bulambalamba wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.